Eddie Kenzo asuubiza Honorable Fiona Nyamutoro embaga Makeke. Mwebale kubanga mwekumira ku Legit TV 256 nga bulijjo we tubaleetera amawulire agafa kwa celebrities bamwe wano Uganda. Nwawona kwanga tetukutuusako ebyo byonna ebibeera bituusewo mu ggwanga lyaffe lino Uganda. Mwasibye mutya banyabo ne bassebo, kansubye nti bamikwano mwenna muli bulungi. Mukwano gwe abadde tannaba kubanga osubscribinga, nsaba onyige mu ka subscription button osobola okubanga ate otweyungako. N'ekirala teweerabira kubanga okoona mukadde anti video zaffe nazo obeere nga ozifuna butereevu. Eddie Kenzo yasuubiza Honorable Fiona Nyamutoro embaga Makeke. Banne wenjogera ku Eddie Kenzo ne Nyamutoro tekikyali kipya mu matu gaffe. Bano ababiri bavayo ne bagamba nti kyekyabwe kiri official. Ne Eddie Kenzo n'agamba nti takyali single. Yayita Honorable Fiona Nyamutoro his personal person. Ebintu byo byagenda wala. Bano bavayo ne batugamba nti balina n'omwana era nga kiraga nti ekintu kyabwe kiggumidde ddala. We guba muti emirandira giba nga gyalanda wala. Bano ababiri munne wembogerako tekiba kipya mu matu go, tekyetagisa kugamba banne kangenda ate nnoonyereza ennyo nno. Bano bavayo ne basobola okuba nga ensonga zaabwe bazoogerayo wano mu ggwanga era kati ffenna tukimanyi. Era kati ffe tulinze bulinzi mikolo anti yamusuubiza embaga Makeke. Ebisinga byonna byaggwa kati ffe tulinze mikolo na kulya mmere. Eddie Kenzo yabadde ku mukolo Nabbanja gwe yategese. Ono nga yabaddeyo ng'akubira abantu omuziki. Abantu banyumiddwa nnyo era yakubye buli kayimba ke konna ke wali owulidde. N'awa abantu vibe, abantu badde bonna nga bakyamukiridde era nga balinga abataagaana Eddie Kenzo alekerawo okuyimba. Anti ate n'engeri gyali nti he's someone's husband to be. Munnaye fanbase ye n'engeri gye yeeyongeramu, abantu balina engeri gye beeyongeramu nnyo okwagala Eddie Kenzo. Anti Eddie Kenzo yamala akabanga kanene nga tayogera muntu kiggwa datinga nga ffenna tukimanyi nti ali single. Anti okuva baayokana ne Rema n'Amakula. Kakati bwe yavaayo n'agamba nti Nyamutoro naye badetinga, mwattu abantu ne bongera ate okuba nga bamwagala nnyo, fanbase ne yeeyongera nnyo. Nammwe ndowooza mukiraba era nga musobola okuba nga mukyetegeeza nti Eddie Kenzo fanbase ye yeeyongeddemuko. Kakati ono ku mukolo gwa Nabbanja bambi yabaddeyo n'akuba abantu omuziki era ne mukyala we yabaddeyo. Yabadde wali ebbali nga akoona omuziki mu mpolampola n'engeri olaba nti byakola abifiiringa. Ono bambi alaga nnyo nti awa bbawe support era nga kiraga nti Eddie Kenzo gy'agwa ne Nyamutoro naye gy'agenda okuba nga akola ki? Gy'agenda okuba nga agwa ate omukwano guba gunyuma bwe gutyo. Honorable Fiona Nyamutoro tekikoma kuba nti akwasaganya ensonga z'eggwanga oba alina emirimu emikulu gy'alina okwasaganya egy'eggwanga. Mwattu ono n'omuziki agutegeera. Oba lwakuba bbaawe muyimbi naye nga bambi alaga nti omuziki agutegeera era ono bbaawe bwagenda performinga mwattu abeerayo n'asobola okuba nga ate amusupportinga ne bakoona omuziki bonna ku stage. Bagezaako okulumya mmwe abali single mukyere nammwe mufune abantu bammwe ababaagala. Eddie Kenzo bambi buli kyakola alaga nti he's so proud of Honorable Fiona Nyamutoro era buli gy'alaga amwogerako, buli kyonna kyakola ayogerako Honorable Fiona Nyamutoro bambi nga kiraga nti omukwano gwabwe guggumidde. Kakati ku guno omukolo gwa Nabbanja Eddie Kenzo we yasinziridde n'agamba agenda kuba Honorable Fiona Nyamutoro embaga Makeke. Era ono yamugambye n'omugamba asevinga amazina ge ajja gazina ku mbaga yaabwe. Abantu bongedde ne bakyamuka we yayogedde ebyo ne bagamba otyo kyetubadde tulindirira kibuyaga akoze ki? Asudde era munnaffe tulinze mikolo. Eddie Kenzo alina akantu ke yayogedde nti ye kati takyali single. Kati kye twebuuza bwe yalina Lydia Jasmine yali tamatidde kumuyita mukazi we in public oba? Kubanga bano interview zonna ze baakola nga buli omu bamubuuza ku munne nga buli omu amwewakana. Naye waliwo amawulire agadde gaakagwawo nga obufaananyi bwa Lydia Jasmine ne Eddie Kenzo byavuddeyo. Abantu kugamba balondoola ebitabakwatako. Abantu bagenda mu history yo ne baggyayo buli kakica yenna, buli kacaafu konna okugezaako okuba nga bakola ki? Nga bakulemesa oba banoonya likes oba baba banoonya ki simanyi. Naye nga
waliwo ekifaananyi ekyavuddeyo ku social media oba ebifaananyi ebya Lydia Jasmine ng'ali ne Eddie Kenzo. Banne nga biriwo oba obirabyeko naawe ogamba bano abantu balabika nga balinamu engeri era nga tetumanyi oba kino Nyamutoro kimuteekawa, tetumanyi oba azzaako ki, naye nga Nyamutoro alabika nga yazze kufumba kuba mukyala mugumu nnyo. Kakati tukyebuuza kiki ekituufu ekyaliwo wakati wa Lydia Jasmine ne Eddie Kenzo. Era ne ruuma zaaliwo nti Eddie Kenzo ne Lydia Jasmine beeyagala, mwenna mwabiwulira. Era waliwoko n'eŋŋambo nti ne Eddie Kenzo yaleetingako ne yani ne Carol Nantongo, era Carol Nantongo ne Lydia Jasmine ne bayombamu kawo ne balwana. Katwebuuza kiki ekituufu ekyaliwo mu makati g'abano ababiri Eddie Kenzo ne Lydia Jasmine. Zino entalo by the way zaali nga zigenda mu maaso, Nyamutoro ng'ali eyo mu cover nga tanaakuvayo mu gallery, ng'omusajja tanaaba kuba ng'ate amulaga eggwanga. Nyamutoro ng'ali eyo yeetisse lubuto ali mu kuzaala, ng'eno Lydia Jasmine ne Carol Nantongo bwe bakola ki? Bwe balwanira Eddie Kenzo. Naye kati ebifaananyi bino byavuddeyo bambi nga byo tebisanyusa, nga biraga ddala nti Eddie Kenzo ne Lydia Jasmine balinawo ka chemistry oba ne ka biology mu makati gaabwe. Obufaananyi nga buli so romantic, nga bambi Nyamutoro waaba naye ng'abirabye ne woba Nyamutoro nga gwali mu bigere bya Nyamutoro oba owulira ng'ate bambi weesikamuko n'ogamba kiki ekigenda mu maaso. Kubanga okuva Nyamutoro we yavaayo ne Eddie Kenzo ne bagamba nti they are dating, wallahi ebintu bingi bivuddeyo nga bigezaako kuba nga bibalemesa. Ate buno obufaananyi bwa Spice Dana ne Eddie Kenzo, ate Eddie Kenzo wuno ne Miss Uganda, Eddie Kenzo wuno naani, kwegamba nga bagezaako abantu okuba nga balemesa omukwano gw'abano okutambula. Naye nga katusabe nti Honorable Ffenna Nyamutoro ajja kuguma agume afumbe kubanga amanyi industry baawe gy'akola ki, baawe gy'alimu. Lydia Jasmine by the way bino ebintu babimubuuzizzaako olw'akafaananyi akafulumye, ne bamubuuzaako ebibuuzo ne bamugamba nti ne Lydia Jasmine owulira otya ng'olaba Eddie Kenzo ne Nyamutoro. Ono yayanukudde naye ng'alinamuko ne ku busungu n'agamba nti munnaye kye mugamba mmwe gye mwalina kati gye mukyali, ekitegeeza nti munnaye omuntu okola ki, omuvinga on. Era ono n'ogamba nti omusajja aba wuwo ng'oli naye, naye oba toli naye tosobola kugamba nti ate bbaawo, omusajja abeera wa bonna. Era kino ne kikakasa abantu Lydia Jasmine ne Eddie Kenzo balinamuko engeri, naye ate twebuuza lwaki Eddie Kenzo teyavaayo n'agamba nti ono mukyala we. Kuba Eddie Kenzo yagambako awo emabega we bamubuuza ku Lydia Jasmine ne Carol Nantongo, ono yagamba nti ye tabamanyi nga bakyala be. Naye ate Lydia Jasmine engeri gy'adayogeramu nga kiraga nti ye ne Eddie Kenzo balinawoko ekyali kigenda mu maaso. Naye nga Nyamutoro kino kiba kimulekawo abanga awulira bino ebintu enkya n'eggulo, baawe kino baawe kiri. Naye ate buli muntu abaako ne history ye, naye omuntu abanga asazeewo akyuke atambuze obulamu bwe kiba tekyetagisa ate bantu kubanga bajjayo ebintu eby'emabega okuba nga balemesa omuntu. Naye nga bino ebifaananyi byo kyemanyi bikyajja bingi, Nyamutoro bakyabimuleetera, bakyabimulaga, bakyagezaako okulemesa omukwano gwabwe, naye nga ndowooza buli kimu kijja asobola okuba nga kiggwawo mpaka nga Eddie Kenzo amukubye embaga ebiri serious. Naye nga waliwo ne kaposti akatambula ennaku zino nti lwaki ba celebrity b'e Uganda munnaye lwaki tebawasa bakyala Baganda, anti munnaye owa Chameleone naye si Muganda, owa Bebe Cool si Muganda, owa Bobi Wine si Muganda, kati owa Eddie Kenzo naye si Muganda. Simanyi lwaki abantu batambuzaako kaposti era nga tukyebuuza kiki ekiri mu bakyala Abaganda ekibalemesa okuba nga ate babawasa. Naye nga ebyo byonna nga bigenda mu maaso, bannaffe tulinze embaga ya Eddie Kenzo ne Honorable Ffenna Nyamutoro, era nga bonna abalina negative energy bandibadde nga baleka abantu ne baba nga bakola ki, nga batambuza omukwano gwabwe. Naye ate era w'obeera celebrity ng'oli mu spotlight, ebintu ebisinga oba olina okuba nga ate obisuubira. Munnaye buli kimu oba olina okukisuubira, buli kimu kiba kigenda kuvayo nanti buli kyokola kiba kiri mu maaso g'abantu. Ate kati Eddie Kenzo muyimbi, Honorable Ffenna Nyamutoro wuuyo minisita kugamba tebalina ngeri gye beewala social media. Naye nga ffe twongera kubasabira
n'okubasabira bakole ki babe nga bawangala mu relationship yaabwe n'ebintu bibe nga bitambula bulungi era nga ffe tulinze omukolo makeke omukolo nagwo gutambule bulungi. Engulu y'olunaku olwaleero njagala ndikomye wano eno tujja kuba nga tetukongera amawulire agasingako awo ku Eddie Kenzo ne Nyamutoro mpaka nga bayikubye embaga tujja ba byonna nga tetubibaleetera wano eno ku social media. Mwebale kuba nga temuva ku Legit TV 256 mbagala nnyo mweraba.